My brother, my sister, in love and in life, strive to be loved and respected than being feared. This is much common to my brothers. Abalenzi tukula oba basajja tuteekawo embeera ey'abakazi okututya than okutuwa ekitiibwa. Kankubuulireko ne bwe muba mu kitongole nga gwe boss. Yawula ekyabakozi okuba nga bakutya n'abakozi abakuwa ekitiibwa. Abakozi bayinza okuba nga bakutya naye nga tebakuwa kitiibwa. Mukazi wo asobola okuba nga akutya naye nga takuwa kitiibwa. Nga wateekawo buteesi fear. Wano waliwo abakulembeze ng'abantu babatya buti naye nga tebabawa kitiibwa n'okubaagala tebabaagala. Sister, naawe kennyini osobola okuteekawo embeera ng'omusajja akutya buti. Kituuka ne ku baana baffe. Tugenda okukomayo waka abaana oluwulira emmotoka nze olumu manyi okusoobako. Wakati wano wetuli wakyandabisa. Noyagala okusoobako kojjeko waliwo gye twalinga ng'osooka n'ojja mpola. Genda otuuke waka n'olaba bwe beeyisa n'olaba kati n'omwana ogwawo. Naye engeri gy'okomawo waka n'abaana engeri gye weeyisa ne mukyalawo nalyoka abuna emiwabu kyenvudde ntandika nga ngamba that strive to be loved and respected than being feared. Nga tutandika love story ya leero kitundu kya kusatu era kyekisembayo. Sho y'enkya njagala omaakinga olunaku lwajjo ku Sunday. Waliwo sister gwe baaliddemu olukwe. Famire ye, maama, taata, mutoowe baamuliddemu olukwe. Ku Sunday neewedde ng'ennaku z'omwezi 10 ogw'ekkumi ng'ali ku kyeyo. Omusajja we gw'alinamu omwana n'ajja mu maka ge gamu omuwala gy'abeera n'akyala ewa mutoowe n'akyala ku lwa mutoowe, same mom, same dad. Like eyo show yankya sigenda byogerako leero. Show yankya. Nga tugenda okutuuka ku kitundu ekyokusatu, tulina birthday girl today, bamuyita Nakato Miriam. Bw'oba walabye ekifaananyi ekisookedde ddala, Nakato Miriam olwaleero mazaalibwago. Happy birthday dear Nakato. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Nawe olwaleero nga mazaalibwago tubuulirako bambi ne kiba kirungi n'otubuulirako a day before or like 2 days before ne tuba nga tukimanya. Bungi bwe tusobola okukola. It's for love. Bwe tuba nga self love tutandikira mu self love ebirala biri tusanga. We twakomye nga sisita akutte ejambiya agenze Gayi n'omuwala mu ruumu mwe bali. Njagala ojjukire bino. Sister ali wa gye bazaala omulenzi. Omulenzi n'awasizaayo omuwala owookubiri, kati afunye owookusatu, amuleese mu ka boys quarter nga maama ali mu nju, nga omuwala alina omwana we ali mu makaago, n'aleeta omuwala ne bayingira akazigo ka boys quarter ne beggalirayo. N'agamba ekimala kimala, n'agenda aleete ejjambiya agikozese okuggulawo. Agikozesa bukozesa kuggulawo n'agisuula wali oba. Kakati katandike love story yaffe mu bujjuvu. Nkwagaliza okuliza okulungi. Twaki sheno ebaddewo ku Monday love story eno. Sitera kwagala ate kupushinga olwoba love stories zibeera za Friday, Saturday, Sunday. Bwe bateweddeeyo ku Sunday, lwaki tuba tugirinza another 5 days then tugirunning. So twagadde kino tukijje mu ddiiro tweyongereyo ne show yaffe. Katandike love story yaffe mu bujjuvu. Mr. Sozi kye nakola nga ngenda ndeeta egundi waliwo awo akajambiya. Nangenda nkaleeta kati ezo enzigi ze baggaze emisumaali osobola okuyisaamu tugeze oba akajambiya oba kaso n'okuba akasumaali bwoti ne kakka oluggi luba lusobola okweggula. Kati era kye nakola nagenda saakonkona nga ngenda ndeeta akajambiya nga nkawaganya mu luggi bwenti nga ntema nga akasumaali nkakuba nga kakka.
kati tebasobola kumpulira kuba omwo munda mwali baali bataddemu music nga basetingamu music. Ndowooza bwanga bw'abeera n'atundula vanira ateekamu awo akamusic akaseeneekerevu vanira atambule bulungi. Munnange nga nagira akasumaali bulungi ng'oluggi lweggula. Kati oluggi bwe lweggula ng'abakulu bali bize. Abakulu nga bali bize batundula vanira, engoye baziwanise kasumaali. Mmwe mwalabye ekibaana ba maama nga wali mu kutundula vanira, ebikoyi byesulise. Banage Mr. Sozi nawunga, kati mu kuwunga n'entandika okudda emabega nga bw'onola abantu nga bali bize. Kati ndowooza we bangira oba nabo muli ndowooza oba engeri gye nagulawo oba baawulira mpewo yabafuuwa kuba nze tebaawulira nti omuntu agudde oluggi. Simanyi oba nabo muli bafuna feeling batya, oba muwala ye yasooka okundaba n'agira n'asindika oba omulenzi bw'ati ng'oba ali mu muga nti oba waliwo antulaba, kuba ye omuwala yali takimanyi nti ndi mujja we. Munnange olwagiranga n'omulenzi naye akyuka nkubako atya amaaso. Bwe yankubako amaaso nga asituka ku mukulu munne nga omuwala agira asika essuuka omuwala nga asika egundi essuuka agyezinga. Kati gundi ndowooza engoye baali tebazijjiddeemu ddala, zonna baali baggyemu zimu. Kati nze ojjukira bwe kyanzigwako nagenda nzira emabega bwenti nga ntambula nzira kyennyumannyuma. Kaakati bwe nzira ekyennyumannyuma olwo nga ekyokukola kimpeddeko, simanyi kyakuzaako. Kati nali nzira bwenti ekyennyumannyuma ne ntuuka mu luggi era nga nkyatambula kyennyumannyuma. Kati mba ngenda bwenti ne nninnya ku muggo, gino emiggo egyakubanga ebijanjaalo baali bagirese awo. Mba nzira emabega ne ngulinnyako paba ne mbeera nga asirittuka agwe. Nagira omutima ne guŋŋamba, nze olwo nga nawuuze siriiwo. Omutima ne guŋŋamba, kwata omuggo ogwo, nye ngukwata. N'omutima ne guŋŋamba, tambula odde gy'ovaawo. Ne ngukwata bulungi nnyo omuggo bwenti nga omuggo guzitowa kuba giba mibisibisi, giba minene nga mibisibisi. Ne nzirayo bulungi nnyo mu luwumu. Jjukira bano bakyalimu ekyekango, buli omu anoonya ngoye ze akola kyawo, babuliddwa ekyokuzzaako. Ne ngenda ne nkoma we nalinnya ku muggo nga ngulonda nga nziramu nsonga mbere nga nkoma oluggi nga lukyali luggule. Simanyi Mr. Sozi gye najja maanyi. Naye nze nakubanga kutta nga simanyi oba nkubaani, wabula nga mpulira nti we ngutuuza ntuuza ku muntu. Nga nkuba lumu lufaayo oba gukuttani oba gukutte kitanda oba gugwiridde mukono gwani oba nkubaani. Nakwata muggo pa nga njogera kimu nga ngamba nkoye okunjoga, onjoze nnyo kisiraani gwe, nkoye okunjoga. Kati olwagira omuwala ye yasooka n'asoberwa nga tamanyi kigenda mu maaso, ndowooza obanga yeebuuza atukubira kyono. Kaakati Mr. Sozi nga nkuba muntu nakuba. Kati olwagira omugundi gaayi nga asituka nga janzijjako ankwata nga nzijjako omuggo. Kati bwe yanzijjako omuggo n'agufulumya. Kati bwe yagufulumya noono omuwala naye najja nga asitusa ayagala mugoberera. Kati nga nkwata gundi nga nkwata muwala. Omuwala we namukwata ngamba kati leero wano we mugenda okunzitira. Bannange simanyi gye najja maanyi nga ndyoka nkuba omuwala. Naye sijja kulima nti gaali maanyi gange, omuwala yali mu busoberwa. Ndowooza nga yeebuuza kiki ekigenda mu maaso, ono lwaki atukuba. Mukazi watwawo nga mukuba we yamanyira nti ndi mujja we. Nga ndi mumukuba mugudde mu bulago mutuga mugamba lwaki mumanyira, lwaki munjoga, lwaki mumanyira, lwaki munjoga. Ne mbagamba leero wenfa olunaku lwa leero. Ne mbagamba leero bwenfa, nfa leero.
ne bagala leero lwe munzize waffe nga ndi mufu lwaki munjoga. Mr. Sozi ono Gayi bwe yafuluma okufulumya omuggo ng'agenda ayita bali abaali ku firimu baganda be ng'abagamba abange ekiri eri si kirungi nga bajja bwe bajja olwonna akajankalano nga kabeera k'amaanyi nga omanyi ebyokulwana bwe biba bwe bajjawo nga bankwata olwo omuwala muguddeko naye atandise okwerwanalwanako bwanjagulayagula bwannejjako naye nga namugudde mmalakalaka mutuga mumalawo. Bano balamu bwange bwe bajja nga bankwata awo bankwata ndowooza nga bana nga naye ensambagala nga nina amaanyi simanyi gye gaava ndowooza busungu. Kati sezaala wange aba ali eyo emmanga mu kasubi we awulira akasyankalano. Kati bano bwe bankwata omuwala nga bambi yeesimatula ng'ayitamu ng'adduka n'engatto ze yazeerabira. Kati bwe yadduka ate naye yadduka kiwalazima ng'adduka ayita eyo gundi eyo mu lusuku ewaali kasubi ya Sezaalimbe. Kati Sezaala aba asituka ajja omuwala kati amutomera omuwala amuyitako talina mu ngatto swi adduka kibambulira. Kati Sezaala ajja awulire kasyankalano kyakagudde ewange kiki ekigenda mu maaso ng'ajja. Bwe yajja nga asanga bankutte. Omanyi okusanga nga bakutte mukamwana naye nga takyayagala kumanya oba ndi wa Sezaala oba kinga okugulu nkukasukanga nninja. Eri ndi mu kusamba. Buli ampita mu maaso. Balamu bange nga bajjawo bampoyawo kibiki kakkana lwaki okola bwoti kiki ekigenda mu maaso. Banange nga Mr. Sozi nataamye dda nga buli ansala mu maaso gwenvuma. Buli eyaŋŋambangako buli eyansalanga mu maaso buli ajja okunkwata gwenkuba. Oyo abuukawo naluyika paka nga nekyaye nga bankwata nga bansinza amaanyi nga bantuuza ku ttaka bannyigirawo bati. Sezaala bwe yatuukira Sezaala ng'agamba bannange kiki ekigenda mu maaso mukadde kiki. Kaakati nga gundi olwo ne Nazaala naye asowokayo buli ekibadde kigenda mu maaso abadde akimanyi naye ng'awagira mutabani we yeefunire ku ssanyu maama. Nazaala asowokayo Sezaala nga abuuza mukazi wo wange kiki ekigenda mu maaso. Nga gundi nga sebo naye yeefuula atamanyi ng'aganza nange simanyi mbadde neebase naakagoloka kyokka mukazi mukulu aganze nange naakagoloka simanyi kigenda mu maaso nange mpulidde kavuvuŋŋano ng'abuuza bano balamu bange kiki nga balamu bange bamugamba nti ono maama gundi alwanye akubye omuwala ko Sezaala nti waliwo omuwala gwenda byayisaawo abadde adduka nga talina ngatto nga gundi enviiri bazimaanyudde n'agamba ko bano alabika yooyo. Nangamba mukamwana kiki musajja atunga ye tamanyi kibadde kigenda mu maaso ne mugamba taata nkoyo okunjooga ne mugamba oyo omuwala ne mugamba njogeddwa ekimala ne mugamba oyo omuwala bulijjo bamuleeta wano buli lunaku abadde ng'amuleeta n'agenda ng'amwebakirako eyo nga sifaayo ne mugamba naye leero n'amuleeta amwebakireko wano nga ndaba ne ngamba yadde nfuuliddwa omusiru ekimala naye leero njogeddwa ekimala. Nangamba ekiki ne mugamba ye kyekibaddewo abadde yeggalidde awo n'omuwala ngenze bulungi nenzigula oluggi ng'ali ku muwala waggulu yeeberese. Ngamba Sezaala wange ntaamyenze olwo sikyayagala kumanya. Kaakati nga gundi nga Sezaala agamba ono Nazaala nti naawe gundi nga agamba ono mukazi we n'amugamba naawe maama w'abaana ekintu nekigenda kitya mu maaso ekyo nga wooli wano. Ono Nazaala ng'aganze mbadde sibimanyi n'amugamba abimanyi nga Sezaala abimanyi bulijjo era yasinga n'okuwagira wano bulijjo omuwala amuwagira bulijjo bamuleetawo wano bamuleeta n'amwaniriza ne kaakati era asookedde awo era bafulumya abalaba obwedda buli ekigenda mu maaso abadde akiraba ne mugamba obwedda toliwaawo ng'oli mu biraba buli kimu obadde tokiraba. Naŋŋamba okati oyo Nazaala naŋŋamba mukamwana okoze bubi nnyo okulwana. Naŋŋamba wandibaddeeko nekyolaba wandizze n'ompita n'oŋŋamba maama jangu nti oba gundi akoze bw'ati ne bw'ati. Tewandisoose kulwana kola kasyankalano wandisoose kumpita n'oŋŋamba jangu olabe. Jjukira nali nakyankalanye edda ne muganga nkuyita olabe okole ki ne muganga n'adde nkuyita onnwanireko
ne muganzo gwoli mutabani wonze baze ne muganze mba muyinako ebbuba mba nsobola omulwanira mba nina right emulwanira ne muganga lwaki musanga n'omukazi ne mala okuyita gwe ne muganga nkuyita nkwagaza ne muganga mbadde manyi gwe oli musanyufu mutabani wo obadde eri ng'otudde oli mu kusota byalaani byo ng'oli musanyufu okimanyi mutabani waali wali afuna ssanyu ne muganga neesonyiwa nvaako naawe kakati mba nkyali awo ntudde ndi mu kuwolezaamu Sezaala nga ssebo omugundi omukulu taata w'omwana ng'asobokayo olwo mu nju gye yabadde ayingidde nga yeereeta jjaawo yeesinisa amannyo ssebo aseka ali wali aseka nze mpulira obusungu gundi nga adda wali wabula bannange kati ona gundi nze nno nze kati oyo oba alabye biki nze simanya mbadde awo kati gwe tusanze tukola ki biki bwadde awo nga neebuuzisa aseka tamanyi nti nze gundi obwongo bwasaze eddala erwe kati nali ntudde bwe nti nga nsooka nkutama bwe nti nga nsirika kati adda waliya neeyogerezaako yeesinisasinisa ebinyo tusanze tukola ki biki bikyagwe olaba bubi kirabika nkugulire galubindi tokyalaba bulabi bwansanze nkola ki tubadde tetutudde butuuza kati nali nkutamye bwe nti wansi ngenda okulaba nga waliwo awo ekibajjo ky'egundi ky'ettaffaali kati ali wali yeesinisa ebinnyo nze nanyiiza edda nga ndi wali obusungu bwepika ekifuba kijula kwabika kati nagenda bulungi nnyo nga ntambuza omukono bwe nti jjukira ntudde awo wansi buli omu anzigyeko amaaso bali wali batunuulidde mutabani waabwe nga nkwata ettaffaali ekitundu ky'ettaffaali ekyo kati bwe nakikwata yali akyesinisa ebinnyo nenkigalula nali ngenda kimutema bwe nti nga ntwala Sezaala ye yasooka okundaba tolaba bagamba Sezaala otakukwatako endowooza Sezaala yalaba ngenda kutta omuntu kuba libamukwatako aga Katonda mu ggulu atandiyatise mutwe kufa singa kati alina lubale Sezaala yalaba ntwala ettaffaali Sezaala n'abuuka Sezaala yabuuka najja nankwata omukono ati najja nankwata omukono nangamba mukadde totta muntu kati bano bonna ne beekanga olwo egundi ettaffaali amaanyi ge lyali litutte ne gakendeera engeri gye yambaka nga nkasuka nti kati ne lyasikatira ne ligwawo wansi ne ligira ne lyatika Sezaala n'asigala nga nkutte bw'ati omukono naye nga mmulwanyisa nga mpulira nze nga sikyaliwo nga neekyaye munnange olwagiranga gundi Sezaala ndooza yalaba ntaamye ndooza Sezaala ebyobuko ne biggwawo Sezaala nankwata omukono teyaguta nangamba mukadde nti wangi nangamba situka jangu tugende yantwala mugundi mukasubiye okunzikakkanya nga nkutte bw'ati omukono ku mukono ng'obuko bwaweddewo kati ali mu kutaasa mbeera nankwata netutambula netukkirira emanga mukasubiye natuuka nangamba mukadde tuulaawo okaabe amaziga gaggweeyo ne mugamba taata njagala mwana wange ne bagamba taata bandeetera omwana wange yali yeebase nga taata ayambuka waggulu ng'abagamba bannange omwana woona ali luddawa nga bamugamba nti gyali yeebase ng'abagamba mugende mumugyeyo mumumpe musajja wattu ng'ajjanga asitudde omwana wange musajja wattu akyalimu n'otula omwana ng'amunkwasa nza nti ye yalinga ngumi omwana wange era nga ndyoka musitula amutuuza wano bwe nti ku mubiri nga tukaaba nga nkaaba obudde nga buwungeera kuba nakaaba nentuuka neneebakaawo wansi mu ssabo mubaamu amaliba nentuuka neneebaka ku maliba nenkaaba n'omwana wange naye n'atuuka ekiseera neyeebaka bwe yeebaka nange nootulo nange nga tunziba nga ndi awo neebase ku maliba otulo ne tunziba neneebaka bwe neebaka musajja wattu Sezaala ng'atudde wali ali mu kasonda afuuwa mmindi ye nga bulijja ndooza ntunuulidde ng'alaba kati olwagira bwe nagira nga nsisimuka bwe nasisimuka nga nziramu ntuula Sezaala nga ŋŋamba
nti mukadde nkutabulireyo ku kyayi onyweko. Nagamba olabika tonnalya nakantu kuva ku makya. Ne mugamba taata saagala. Nti nagamba kati tugenda kukola tutya? Kiki ky'oyagala? Ky'oyawulira ky'oyagala okuzzaako? Kyonna ky'oŋŋamba kye ŋŋenda okukola. Ne mugamba taata njagala genda waka. Ne mugamba njagala genda waffe. Taata nagamba oyagala genda waka? Nti nagamba ki ekyetaagisa? Ne mugamba njagala genda naye bw'onnyamba n'ompa transport ogenda kuba onnyambye nnyo. Taata nagamba oyagala transport wa mmeka? Omubuulira sajja watu n'akwata ssente nampa emitwalo gyali 7. Nagamba ogenda genda ddi? Ne mugamba ngenda genda kati. Ne mugamba bwe naasula wano nja kutta omwana wo ate kye saagala. Ye nagamba kale nange nga nsituka nga ŋŋenda nga natuuka nga nkwata gundi bintu byonna ebyange. Waliwo awo n'obugoye bw'omwana wange bwe nali nyinyise mu bbaafu nga ŋŋenda bwoza nakamulabukamule nga mbuteeka mu kaveera nga nnyingira nga nkwata byange nkwata na bya mwana wange nga naabakawuna naaba na bigere nga nnyambaza mwana. Kakati mamizi boy naye mamizi boy jjukira ye aba teyeesalirawo Eva aba agendera ku kya nnyina. Munnange mba ndi mu kuzinga bintu byange. Nnyina maama w'ono omulenzi nazaala ng'ayita mutabani we ng'amugamba nti oyo nga ndabanga agenda ono nti era alabika agenda ndaba akuŋŋaanya ebintu bye. Namugamba mugambe bw'aba agenda omwana amuleke ye agende, tetulina kye tumwagaza naye omwana waffe amuleke. Jjukira mu ku lusozi nali nalayidde nga sita mwana wange. Jjukira ennaku yaffe yatulabanga babiri. Nebiri bye nalinga ngamba mbuka nindeko akulekulemu muleke ŋŋende nabyo nga nabivuddeko. Kati nga ekintu kiŋŋambye fana mwana genda n'omwana wo. Kati sebo mba ndi awo omukulu w'ekikangajja ndi mu kusiba byange bwe nfeesa. Omukulu w'ekika bwe yajja sebo manyi bwe yaŋŋamba gwe maama akugambye nti omwana muleke. Gwe bw'oba ogenda genda tetukuyinaako buzibu naye omwana waffe muleke. Kati jjukira twali mu nju emu ng'era bw'oyogera ekigambo yenna ali mu nju aba akiwulira. Jjukira nali nataamye dda. Kati ono ajja neegambya maama agambye omwana muleke. Kati nayogera ate nno nali natabuse dda nga ndi Lawudi sikyayogera byampola ne nga kale wulira embwene ensiru. N'ekigambo oba gwe olyesalirawo ddi buli kaseera obeera otambulira mu nkwawa za nnyoko. N'ekigamba gwe okuggyako obusiru obukujjudde. Ne mugamba nnyoko gw'ojja gw'okulembeza mbw agambye ye yanzaalamu omwana. Ne mugamba nali ndi muleeba nga ndi mu kusindika omwana yali. Ne mugamba kaakati njagala eyamunzaalire yamunsindikira ajja neekiika amunnemesa omwana wange. N'ekigamba ate singa ozze n'oŋŋamba nti omwana wange muleke mbadde gwe nja kuwuliriza. Ne mugamba kuba ebikoyi twabitikkula engoye twazeyambula aba nga tumuzaala ne tuziwanika kasumaali. Ne mugamba naye ojja okulembeza nnyoko. Ne mugamba ogusajja ogukulu guno oguteesalirawo. Ne ngugamba ate okyabonaabona nnyo gwe embwa ggwe. Ne mugamba gwonna nno gujja gundeberera agambye omwana muleke. Kyokka nno ndi mu byogera ne Nazaala awulira. Ne mbagamba kati njagala ndaba omuzira Namiga n'ekiika. Ne mbagamba okuggyako nga mwagala mbasibe mmwe n'ebisumuluzo mubisuule mutoyi njagala ndaba omwana wange amutwala. Ne mbagamba era we mumunzigirako mpitira ku poliisi. Ne mbagamba njagala kati ndowooza olwagira gundi nnyina olwagira nga oyo Nazaala ng'ayita mutabani we vaayo wamma vaayo mwana wange nga nakyo sebo kigenda wali nga kituula mu bikooyi bya nnyina waakyo. Nagira nga nsiba byange yenna ate byali biki mukazi musajja wattu nga mbisiba nga mpakira byange nga neetika kakeesi ka mwana wange nga mmuweeka. Kati kye nakola tolaba nti ku kyalo okwo kwalingako jjajja wange wayitawo ennyumba nga 4 naye ne wajjajja saagenda. Kati nze navaawo nga mpulaaninze nga ngenda kudda ewa maama nze ng'ekintu muli kiŋŋambye nti keera
ogende ewa maama wo nga njagala ngendewo nsuulewo omwana nti omwana bwe ntuukayo musuulire maama nze mbule ngende ensenga bane. Era kye nali ninze kuba nali nkimanyi nti gendayo ewa maama oba ne maama naye andabe nga nfaanana bubi oba anvume oba akole ki oba ngamba ebyo bye wayagala oba biki. Kati nze nasimbulanga ngenze nga nnyinze we ntuukirayo maama n'antabukira oba n'annyombesa oba n'abaako by'aŋŋamba nze nga neetegese kimu kuba nagamba omwana wange we naamuleka wano ayinza okubonaabona ne nga ne we mba mulekedde maama abajja mulabirira. Kati nze ng'ekintu kiŋŋamba ddayo kasita omwana akuzeekuzeemu bw'otuukayo omusuula ewa maama wo gw'obule ogende enseggabane Mukama y'alimanyi. Era kyekyaŋŋendera ku mutwe naye munnange simanyi Katonda ono nagenda bulungi nnyo nga ntuuka ewa maama naye bannange nga bw'olaba agenda nga ninganga oluti maama mu butuufu yandabako n'akaaba n'okukaaba. Nagenda nga piki entwala ngentuusaawo bwe natuuka nga nasanga maama ali mu kwoza ngoye ne sisita wange maama nga nkubako eriisaati. Bwe yantunulako mukazi wattu teyanyega nti oba ki. Era olwali okutuukaawo ngamba ngisitulako akeesi kange nga nzijja nfukamire wali maama nga mubuuza mugaasibeera nno maama bulungi oli otya mbuuza ne sisita wange nga mbayitako n'akakeesi kange omwana wange ali ku mugongo nga ngenda nnyingira bulungi mu ddiiro nga mpumuza wali akakeesi nga nsumululako omwana wange ku mugongo nga mwebasa mu ntebe nga njijjayo omukeeka nga ngwalaawo mu ddiiro wakati nga ngira nga nzijjayo nessuuka mu kakeesi k'omwana wange nga neeyalira awo mu makati g'egundi g'eddiiro nga neebaka. Nasimula otulo nasimula otulo tuli nga kati olwagira omwana wange ng'agoloka akaaba nga maama ajja bulungi nga amusitula maama yankubako ndowooza limu nga ndeka teyanyega nga mmala nga nzuukuka. Tewali yambuuza nti oba kiki naye bandaba enzijja gye najjamu kuba amaaso gaali gazimbye nga nze nandiko n'enkwagulo ojjukira nalwanya naye maama teyambuuza nti oba bakkubye oba ki ndowooza ng'alaba sirirwedde kwogera ndowooza n'agamba waaye kanneme kumutokyalinga bw'ali agala alimbuulira nga nsirika. Era nabeerawo ndowooza nga wiiki namba nga sirina gwe nalinnyeze nti oba nabadde kino oba nabadde kino oba kiri naye ne maama naye era tewaliwo yambuuza bambi ebyo kummalako mirembe nti oba owaayo oba ki. Era namala bulungi nnyo nga mpiseeko nga wiiki maama naŋŋamba naye gye mubadde temulya babadde bakusibira mu nju kiki. Ne munyumizaamu kaawo bye namunyumizaako bye nali nsobodde kuba munaye ate era oba tosobola kwemalayo wenna waliwo naawe wootuuka looga maama nga bambi anyiiga. Maama nga agamba ne banaye abantu besaayisa bubi omwana wange ne bamusasulamu bwe bati bwe bansasudde. Maama naŋŋamba omanyi nti gira naŋŋamba omwana olwo omwana wange alinganga mu mwaka gumu ndowooza n'emyezi nga 6. Maama naŋŋamba omanyi omwana muleke wano naŋŋamba omwana mundekere wano nja mulabirira gwe noonya emirimu ne bw'ofuna omulimu nga gwawala naŋŋamba omwana muleke ewo ojja mulabirira biki. Naŋŋamba beesonyiwe. Kati olwo we nali ngenda nga nva eri ewa nazaala wange nazaala naŋŋamba ng'omwana we mba simuleka sibasaba obuyambi aba si waabwe. Maama nenzijja ne mugamba maama naŋŋamba yagambye atya omukazi oyo nti bw'atyo. Naŋŋamba kale naŋŋamba omwana ajja kkula naŋŋamba nze mmwe taata wammwe yafa n'abandekera nga mulina bangi naye gw'olina omu. Naŋŋamba just kitwale nti omwana nti taata we yafa nti naŋŋamba gwe kitwale nti taata w'omwana yafa oli namwandu yafa n'akulekera omwana. Naŋŋamba kati nze mmwe taata wammwe bwe yafa bwe mwalwalanga taata wammwe namukubiranga essimu najja n'abajjanjaba ne mugamba yali yafa. N'agamba nga bwe babagoba ku fiizi nayitanga taata wammwe ne musaba ssente emagombe gyali nti nedda. Naŋŋamba kaakati naawe weetwale nti oli namwandu taata w'omwana we afudde okuva ne leero buli kimu kivunaanyizibwa ku ggwe alwadde akoze eki byonna mukolenge gwe beera awo ng'okimanyi nti omwana omuliko wekka konze kale munnange nga mbeerawo
kati we nabeera waawo nga noonya ku mirimu nga ntandika awo mbaatisayo ku bulimo naye bannange Mr. Sozi nga nkoye kye bayita omusajja ng'oli ne bw'oyitawo n'onsitulira ensige nga njula kukuba mayinja nga mpulira obusungu nga saagala muntu ankwana naye nga ndi awo nga nze nninga omukadde Mr. Sozi nga nze n'ebbeere ku kifuba tekukyaliko nga ne maama ebbeere lye linsinga okulabika obulungi kyokka nga ye mukulu nga siriiko nnyama yadde nga nninga omuzimu ng'engoye zonna ezaalinga zintuuka nga tezikyantuuka nga ndi awo munnange Mr. Sozi nga ntandika awo omuyiggo gwa kunoonya mulimu nga nfunayo awo akalimo bambi nafunayo omulimu awo gwali gwa mubayindi balinganga balina factory ntandika nakola nga akasente kaabanga katono naye nga ebiseera ebyo nga kaba kagira osobola okatetenkanya ne kakumala kuba ekizibu kye nabanga nakyo kyabanga kya mwana kumugulira sukaali kumugulira mata kugira awo watyo nga bw'aba alwadde nga mutwala Mulago nga bamujjanjaba ebyo ebiseera Mulago wabangayo eddagala nga tebinnayonooneka nga byakaakati nga abanaku tugendayo eyo ne batujjanjaba bulungi munnange nga ntandika nga ndabirira mwana wange ate ebbanga lyayitawo limeka nali nkyali muwala muto kuba ezo zonna ennaku yannuma sinaweza na myaka 19 olwo nali ntambudde nga sinawa na kutuuka myaka 2 naye ng'ennaku yantandikako dda nga ninganga omukadde w'emyaka 4 kati jjukira nali nkyali muwala lwakuba nti nnaku kunkeera era nakola waawo katono kasita neewa emirembe mu mutima nga ntandika kulabika bulungi mpola awo kakati eyo mbayindi gye nakoleranga kugamba Mukama waliwo waatuuka ndowooza n'ayagala akunaazeeko oba bambi ku nnaku munnange eyo mbayindi gye nakoleranga factory yabeerangamu abantu nga bangi nnyo ng'abantu bawera n'10 nga naye percentage esingako y'abaana bawala babanga bawala ate nga abawala abalabika obulungi munnange nga mbeeramu mu factory ng'ennaku yantuuka dda wenjagala nga nkyalabika bubi bwe ntyo ndi awo siyina ngoye ennungi oli awo okunta bukunsi buyigira awo oyambala obugatto ne kawumukamu n'ekituli eno wansi kakati munnange mwalingamu omusajja eyali nannyini factory yali era omuyindi nga yanneegomba nze simanyi kwe yasinziira kuba ndowooza nze ndabika nze nali nsingamu obunaku nga nze nsingamu okulabika obubi sisiba nviiri olwo omuviiri nagusalako nze nanninganga akaana ka gundi ka pulayimale nze nali omutono obutama nga bwansitama ndi awo eŋŋumbagumba zikyansitamye ziti munange omuyindi nga atandika kugira neegomba omusajja nannyini factory ng'atandika kugira nalinawo mukwano gwange gwe nakolanga naye emirimu awo kati nga atandika kwekozaako mukwano kwoyo omuwala ng'abeera awo buli kaseera nga amala amugamba nti gundi nti oyo mukwano gw'omwagala kati munayo no mukwano gwange ng'ajja ngamba nomanyi ekiriwo nti eyo nangamba okimanyi oyo gundi omusajja twamuyitanga manager nga ngamba okimanyi manager akwagala mugamba neja biki naawe nasaana nakuwulira sitole za muntu njagaza nga ngamba ono omuyindi nyini factory eno ono mugana endowooza iri mulalu emugaba ku bawala bonna abali buno abalabika obulungi abambala obulungi abambala engoye eziriko balabika bulungi abeesiiga kazigo ne muganza njagala kibamuloga amaaso galiko kifu nangamba kyakwagala kati munnange baatuukanga balinganga batuwa ssente oba balinga batuwa gundi 2,200 olunaku nga za lanki batuwa zabanga za ng'oyiyaako n'ogulako lanki n'oli kakati nga twabanga twakafunanga 10,000 zaffe 2
nga oyo gundi manager nga ayita oyo mukwano gwange mu office nga amusimbula gundi nga amusimbula omutwalo amugamba genda oziwe gundi muli ebyo mwagala kuganye nentuuka nga ekiseera nga buli lunaku bansimba mutwalo kati nga mpaako oyo mukwano gwange nga muwaako olumu ze muwaddeko kati munnange yiyi nga ntandika kunyirira naye nze ng'oyo omusajja simuwangako budde yadde nga tetumiitinganga nako kubaako kye twogera nze nga nkanya kumpa ssente ze bwe nzirya akati munnaye olwavaamu nga oyo mukwano gwange nga amunyumiza nga amubuuze oyo musajja ng'abuuza mukwano gwange ebinkwatako ng'amugamba naye oyo mukwano gwo nga taba musanyufu yabaaki biki nga tammuka nga banne balala n'amugamba munnaye mukazi wattu ayina ennaku ye n'amunyumizaamu ebyo n'amugamba munnaye ayina omwana we yamulabirira biki kyentye kati oyo omukwano gwange nali namugambanga nti gwe bwakubuuzanga mbu oba mbu taata w'omwana abeera wa mugambe yafa kati era oyo omukwano gwange namugamba munnaye ate taata w'omwana we yamufaako bambi mukazi wattu ali awo bambi omusajja ate n'ayongera n'ankwatirwa nnyo ennaku n'atandika nga mpeera ddala ssente eziwera kati olwagira oyo mukwano gwange ngamba ne bambi ojja omuweeyo ku budde biki mwogeremu naye gwe omuntu akuwa ssente ze buli lunaku togira tomumiitinga kati olwagira sebo oyo omusajja nga bateesa n'oyo mukwano gwange nga bagenda bakola shopping nga bagula gundi bagula akasawo ka sukaali kasawo ka muceere bokisi za sabbuuni biki bokisi za mata nga bagenda ewaka nze nga tebaŋŋambye sibimanyiiko nga bagenda bulungi nnyo ewaka nga batuukayo nga bakyalira maama nga bagenda balaba ku mwana ng'ono omusajja amugamba ntwala ndabe ku mwana ne maama we nga nze sibimanyi bandeka ku factory nga bo bakumba nga bagula bintu bwe bagula ebintu nga bakomawo nga noono naye mukwano gwange teyanyega ng'asirika kati nzirayo ewaka nzirayo ngenda nzunga ne gundi n'ekikopo kyange ekyamata nga bulijjo ekikopo kyange ekyamata oba ne haafu ya sukaali awo mu kaveera kati ntuuka maama nga ngamba yiye ate amata oguze gaaki nangamba tonnamanya nti twazunguwadde dda mugamba mwazunguwadde ki maama mwaguza ente kiki emugamba nga mugaggawadde nnyo okutuuka nga temukyayagala bukopo bwange bw'amata nangamba nanga yiye tewabitegedde ne mugaye biki nangamba yo oyo omusajja gw'okolera eyo yazze wano n'oli mukwano gwo nangamba baleese ebintu biyitirivu nze neewuunyiza n'okwewuunya nenga kiki ekigenda mma temugaba baleese ekyo nangamba gwe gulaawo olabe bannange ng'ebintu biyiwali busawo bwa sukaali ngamba nga twajjiddwa kati maama nga ngamba yiye nanga nze baleese wano ebintu ne banne neewuunya n'asitula omwana abadde addugala n'okuddugala nze engeri gye naadde saategedde ekigenda mu maaso ne muganze nange tebaŋŋambye nangamba n'amusitula awo n'amukuba ebifaananyi n'amutuuzaako mu mmotoka biki n'atulekera ne gundi ne ssente n'atulekera $5,000 nangamba ndabi nti neebale kulabirira mwana nga nkubirako oyo mukwano gwange nga mukwano gwange ngamba twagenzeeyo nangamba akasajja gundi omusajja bambi akwagala lwakuba gwe tomuwa budde biki kati olwagira awo omutima ne gugamba owaaye kati nentandika nga bambi okubeera awo nga omusajja nga mwekakaatikako bwekakaatisi mpolampola just for the good of my kid kati munnange bambi omusajja nga emikono gye ng'agyopeninga bulungi ng'abeerawo nga mbudaabuda nga ngamba nze oba taata w'omwana yafa nze omwana nja mulabirira biki just mpa chance nkwagale biki sigenda kuyisa bubi tugenda kweyagala biki kati olwagira nga nzirayo nga ngamba maama mugambe noono omusajja we yajja wano n'abawa ebintu mwe mubiriko muli ku sukaali w'abandi munywa naye temukimanyi nti nze eri yanfuukira ekizibu nanga akufuukira kizibu ate nemugambwa nkwana nze tamanyi ali ku gundi ku veterani nerwanira dda entalo zange nangamba veteranira muli nangamba kati oli bw'abeera nga yakugira yakolako emikolo
ogenda kukaddiwa otyo emuganze maama nja kukaddiwa bwentyo sigenda kuddamu kugira kwesiga muntu n'omu. Maama naŋŋamba tujjeeko, naŋŋamba uwabe olowooza nno binaakulwako naga wonaayitirawo omwaka nga gumu ojja kuba obyerabidde naga just gwe teweesitulesinga. Oli omusajja akkiriza nti yakulema watomera wamala naŋŋamba olikkiriza nti yakulema naye ate teweegira teweetuga. Naŋŋamba omusajja ogenda kwettira kyansi ez'obwereere ng'oli wali. Naŋŋamba oli muteze kyenkimanyi ne muŋŋamba nze kyemukumanyiiko oli omuvubuka wali omwagala just omuyinako busungu olw'okuba nti wali omusuubiramu si kyewafuna. Naŋŋamba naye wona weetereeze. Naŋŋamba ggula omutima oggulewo. Naŋŋamba ggula omutima omuntu akwagala aguyingiremu va ku biri naawe. Naŋŋamba oli muwala muto kati toofumbirwe. Munange nga nze mbeerawo awo bwentyo kati olwagira bambi omusajja naye ng'ayitirira bambi okufaayo ennyo. Omusajja yayitirira okufaayo ennyo. Ate olowooza mundaye omukazi ye kasita omulabirira omusajja ng'atandika nga mpa ssente z'enviiri biki. Kati bambi lumu yali alina eyo pate y'abayindi banne nga aŋŋamba nti nno agamba oyo mukwano gwe ng'amugamba mujje mumperekereko ne mukwano gwo mukkirizisa mujje ku pate. Mukwano gwange alina birthday munaye nga tukkiriziganya nga ŋŋamba tujja kgenda nga mpa ssente nga ngenda ngula engoye nga nsiba nviiri nga neekolaakolako awo ndabikeko ng'omuntu munaye nga tugenda ku pate y'oyo mukwano gwe. Kati era nga ndi awo nga ntandise kale okugiraagiramu awo okutereeratereeramu. Kati bwe natuukayo nga annyanjulayo ew'abakwano be nga bagamba ono mugundi mukyala wange yampulira mwagala yagala kubeera naye. Kati engeri gye nali awo jjukira abo bakwano be batera okujjajja ku factory kuliko ebiwala ebirabika obulungi tuza muli mutima abantu buli bagamba ye kano akasajja kasiru ku bawala abali ku factory yaako kazazeemufunamu ono abagamba just akyagira akyali bwatyo naga naye ono muwala mulungi. Yabeeranga awo nabawulira nga bali mukugira baali awo bali mukwogera kati baali bamanyi mbu oba twali tulina gye tugenze ku shootikko nga tuli mukoma ndowooza oba bamugamba naye omusajja wattu kati ngaali ali mu bannyonnyola ono muwala mulungi just abadde ayina mbeera gy'ayitamu embi naye mpulira omutima gwange gwamusiimye mwagala. Nange omusajja nga agira ng'atuuka ekiseera nga ŋŋamba atandika okuneereetereza olwo tugendedde ddala nga tugenda nga myezi 7 naye nga vanira era tetumutundula nga nze nga sibiriiko ebya vanira nga ŋŋamba munnange nga tutuuka ekiseera nga ŋŋamba nti oyagala nkole ki otuuke onneesige. Omugamba njagala tugende olabe gundi olabe ssenga wange bino ebyokukyala ate akasente ke kabanga wa ojjukira ebyokukyala tebibaamu nnyo ssente nnyingi. Nga akwatagana n'oyo mukwano gwe amubuuza ki ekiba kyetaagisa nti kino ne kino ne kino ne kino. Bwe yagira nga ŋŋamba funa genda ogambe abakulu bakubuulire olunaku bo lwe baagala. Agenda ambulira maama awo maama nga ŋŋamba awo nnoze. Namugaye maama nti omusajja muyindi bagamba abayindi nabo bwe batuuka ogenda ewaabwe abayindi basosola tasobola kutwala biki. Maama naŋŋamba kisoboka baba abayindi bakola ki? Naŋŋamba abayindi basosola. Naŋŋamba naye bambi omusajja akukoze ki? Omusajja akubeereddewo. Naŋŋamba mugire naŋŋamba muwe chance naŋŋamba nze sifuddeeyo wajje binaggwera naŋŋamba nze just njagala gwowone. Naŋŋamba gwe njagala gwe nga gwowone njagala obeere musanyufu njagala oggulewo omutima gwo
nangamba gwe gugule kuba kati ye avuddeyo yakulaze nti wali obudde buno. Nangamba gwe gula, omanyize maama wange si muntu muzibu nnyo kati ate ngeri kati gye nakula tuli bakulu n'abakulu tuteeseza ddala. Nangamba gulawo omutima. Nanganze nfa ku kimu kuwono oba binaggwerawa mwe mulaba. Nangamba aba yagambye ayagala kugenda wasenga ate ki? Abatagenda kusayininga gundi tikere gundi ndagaano ya mukyaki nti temenyebwa. Nangamba gwe mutwale ogende wasenga wali ebintu bye. Nga tugenda awo nga tugula bintu nga tugenda wasenga nga asanyuka. Nga tumala tukomawo awo twakomawo nga tutandika tubeera ffenna. Naye nze nga nalayira anaga nti nze aliddamu okunzaalamu omwana aliba avudde Vatican wa Papa. Era Mr. Sozi saazaala mwana. Ekirungi bambi n'omusajja ono bwe twali tutandikayo relationship, omusajja yambuulira yali mufumbo eri ewaabwe India. Anti omanya Abayindi asobola okuba omufumbo nga balina n'abaana, naye najja eno ku kyeyo, najja ku kyeyo n'amalayo n'emyaka ng'emeka nga eri famire ye eri eyo, abakazi abo Abayindi babimanyiire. Kati yaŋŋamba nga tubitandika, naŋŋamba ndi mufumbo, nandagaawo n'abaana be, newuwe yennyini ene waka we yabeeranga. Yali alina ennyumba gy'apangisanga y'amaka. Ng'era ebifaananyi by'abaana be mukazi we byonna byonna gyebiri. Yaŋŋamba nina mukazi wange. Naŋŋamba naye naawe nkwagala. Naŋŋamba naye mukazi wange ye abeera eri ali India. Naŋŋamba naye kati eno siinaayo muntu nkwagala, ate eno gye nsinga okubeera. Neŋŋamba nga tubeerawo awo. Kati bambi omusajja nga ntandika nga mwagala. Kati ate ekirungi kye namusangamu, ngeri gyali Omuyindi yali nga si mutunduzi nnyo wa vanira. Nga si yali awo musimanye ekipawa bikikiriya nnyo ebyo ebityo. Kati nze nange yanneesangira awo nze nga sikyalina nagundi, obusimu nga bwafa. Kati awo ne kinnyambira awo nga musobola okubeerawo awo nga it's not all about sex. Jjukira yayinanga n'abaana era nga naye tagenda kummanja mwana oba ki. Nange ne neesiba ne nnywera. Nange nga mbeerawo awo. Kati omusajja bambi twabeerawo ne tutambula. Oyo ye yannyambako mu process y'okuwona. Omutima gwange ne guwona, yambudaabuda yandabirira. Omwana wange n'amulabirira, omwana wange n'atuuka ogenda mu Nazaro okusoma. Namutwala mu ssomero nga ddungi n'asoma. Ne tubaawo. Kati munnange oyo naye yalina waayina ndowooza okunkomya. Kati bwe yatuuka, kuba natuuka nga neeyo ku factory sikyagendayo sikyakola, nga mbeera waka just kundabirira, kugira kunyumirwa. Kati yatuuka ekiseera naye n'addayo ewaabwe. Ayibayiwa embeera yatuukawo awo, ebintu byabwe ebya factory byakyankalana. Baakikanga egundi emmaali yaabwe gye baakolangamu ebintu byabwe bye baakolanga eno mu factory. Kati nga naye babitikka kuviira ddala eri waabwe India. Kati ne wabeerawo awo obuzibu bwe baafuna gundi, obuzibu oba bwajjaawo ebintu byabwe oba ne byabulankana awo mu gundi ku mmeeri. Kati ng'alina okuvaayo eno n'addayo eri ndowooza oba okusuuwinga nga kampani ezo ezitikka ebintu bwe bityo. Kati mu eyo process ndowooza bambi essente ze ezisinga mwe zaafiirafiira awo, n'amala oyo naye n'agenda. Ndowooza bwe yagenda ate ndowooza ebyeno ne bituuka, ndowooza ne bifa eby'e Uganda, ndowooza ne batuuka ne bafuna ensi endala bwe batyo ne batandikira eyo. Kati era wano bwe yali agenda yandekeralekerawo awo ku bintu ebityo. Ebyo ebyentandikwa n'ansindikirangayo awo ne kasente bw'atyo for the time being. Olwagira awo ne tusooka ne tubuzaamu contact bwe tutyo. Kati bambi ekiseera bwe kyayitawo awo n'addamu n'ansangako awo ku Facebook, kuba ye n'eno teyakomawo. Takomangawo kuva olwo yagendera ddala. Kaakati n'addamu n'ansangako awo ku Facebook bambi n'ampeereza message n'ambuulira embeera eyaliwo. N'anneetondera n'aŋŋamba biki
ngamba twakyusa n'okukyusaamu tugenda kukolera ng'eno bwe waki ngamba naye Mukama akunkuumire embeera weneeterera nja kuweerezangayo akantu omwana ali atya we bityo kati ne tusigaza mukwano paka kati twogera oyo naye yabaako wantuusa naye ng'awo omutima gugenze guwonaawona then nenziramu awo nembeerawo nabeerawo ebbanga nga nabeera ngaawo nga sikyali nnyo muntu nnyo w'abaami ng'omutima gwadda ku mwana wange nentuuka nenfunayo omulimu bwe nafuna omulimu omulala gwali gweyo entebe kubayita ababiri nembeerayo awe nabeerayo eyo era nayo nafunangayo abantu naye era nga sibateekako nnyo mutima kati nentuuka ekiseera neneekolerera nenkola nembeerawo nga nakimanyiira mukulusozi njala okubuulira saddamu basaba ssente abo abantu beeyo yadde obbakubira essimu ewaabwe w'omwana wange kati njala obbabuulira nti navaayo omwana wange yali ali awo ng'agenda kuweza myaka 2 we naviirayo naye tebaddamu mulabako okuva ku olwo ng'alina emyaka 2 nembeerawo ne mulabirira omwana wange buli kimu nga nkimugulira nemuweerera nenkola kinze nga buli mulimu ogwenkola nga nnema okwegulira olugoye naye nengulira omwana wange oyo engoye ye n'alabika bulungi buli kimu nga nkimukolera nga ndi mu kukulembeza kiri maama wange kye yaŋŋamba era paka kati kyali kyanneewandiika mu bwongo nti taata w'omwana wange yafa nina okulabirira omwana wange nti ndi namwandu ekyo kyo paka kati nkyakirina omwana wange yabeerawo n'akula n'atuuka n'aweza emyaka nga 7 naye nga ne bali bennyini nga nabo tewali yaddamu munoonyaako kubanga nange kennyini eyandibadde nga gwe bandibadde nga bayitamu bamulaba omwana nga sibanoonyaako yadde kaakati mbalaba ndowooza wayiseewo ebbanga ddene jjukira sezaala wange musawo muganda kati waayitawo ebbanga ddene oba yakwata mbibbo jjukira omwana siddangamu mutwalayo nange ekibuli nga kyamerera ddala kati sezaala wange oba yakwata mbibbo by'abajjajja omwana nga tantabukako omwana nga ntabukira jjukira olwo alina maama wange nze natambula ndi mu kunoonyaamu kasente awo mpolampola bwe nkaweereza mukadde nga nkubiranga ngamba omwana nno tansobedde nti nangamba alina ekimba ekijja ne kimukuba baŋŋambye oba yaabwe nangamba naye ekintu ekimba ekijja ne kimukuba n'azirika n'abanga afudde nabiki amannyo ne geesiba n'akola ki mwana ntiisizzaamu nange nga nkwata kkubo nga ŋŋendayo ewaka kumpi nga buli lunaku kimukuba kati kwolwo we nagendayo bannange ekimbe nga kikuba omwana kimbe kyakubanga omwana n'agwa eri n'akakanyala n'aluma amannyo nga takyassa nga akalambadde ati jjukira yali myaka 7 nga muwanvu omwana nga agenda n'akalambala n'omusitula nga amagumba nga bakakanyadde gati neŋŋamba nfudde kati walingayo eyo omukadde yagabanga eddagala egganda nga tugira nga tumusitula ne tumuddusaayo eyo oba ne tumuyita ajajja jangu otuyamba omwana wuuno bamuwadde awo ebidagala ebikaawa biki olumu ng'adda engulu olulala n'asooka n'alwawo kati munange oyo omukadde gye nalaganga ng'omwana buli olumbe olumukuba nga tumutwala omukadde nga ŋŋamba naye nangamba kino nga kisusse nangamba omwana ono otera omutwalako ewaabwe ndowooza munaye balabika bagira ndowooza babeeramu awo nabo n'egundi n'ebintu byabwe ebibagamba ekigenda mu maaso mukadde nga mugamba nemubuuliramu awo nemugamba nze ewaabwe twagira twayawukana n'omwana wange nange saamuzayo kuba nomulabirira tebamulabirira omukazi naŋŋamba omwana ono nno naŋŋamba nze ndaba ebimubonyaabonya biva waabwe nemugamba ekiki naŋŋamba naŋŋamba abeewaabwe balabika bebasitinkuula fitina bebasiikuula fitina omwana n'abeera bw'ati nemugamba jjajja bw'ogambye nti kati jjukira
okuva lwe navaayo siddangayo n'omwana taddangayo tebaddanga mukundabako. Omwana aweze namugjayo agenda kuweza myaka 2 olwo awezezza emyaka 7. Ono jjajja omukadde ampa eddagala ngambye olumbe luva waabwe. Mwana oba oyagala awone mutwaleko ewaabwe. Abeewaabwe balabika be bamusiikuulidde olumbe. Kati kwali omwana olumbe olwamukuba nali mbadde twali tuli mu nnimiro awo nga tuli mu kulima ne maama twali mu lusuku. Nga batuyita nga batugamba naye mwanguwa omwana wuuno olumbe lumuzzeemu. Nadduka twava ku lubimbi ne tusitula omwana ne tumukkiriza ewa jjajja oyo. Jjajja n'atugamba omwana mumutwale ewaabwe. Olumbe luva waabwe. Kakati gundi maama yali akyali awo nga gamusobedde. Maama nga mugamba nti maama nti namugamba jangu nkwatireko omwana tumuzzeeyo ewaka. Ng'olwagaanye bamuwadde ebidagala bulijjo bye bamuwa tebigaanye omuzze engulu. Nga ngenda jjukira twali tuli mu kulima twavaayo ng'akalimiro nga omanyi ebyokulima oba oddugala bulungi nnyo. Nga bwe nali nagenda bulungi nnyo olwo nze nga mmanyi omwana afudde kuba gundi nze olumbe lwamukuba ne ngamba maama omwana wange afudde. Maama n'angamba bw'atyo bw'abeera n'amukwata wano n'angamba simanyi akameme kakyakuba naye nze nga ndaba bannimba. Kati nze bwe naddayo nali nawunze nga ngamba maama yandaba olubuto nga lukankana bwe luti ng'omuzadde bw'obeera oba ofuna gundi oyine bwe weekanga ennyo ng'ekintu kigudde ku mwana okankana. Munnange olubuto lwali lukankana nga maama agiranga agenda mu nju ng'aggyayo egundi esweta ng'agireeta ng'aginsiba mu lubuto bw'ati ng'alutugga nga lunywera. Kakati bwe nagira nga ngenda nkuba booda omukono. Nakuba booda omukono nga booda eyimirira. Booda yali ya muvubuka nga woko ku gundi awo omuneiba waffe. Booda eyimirira nga baŋŋamba yiye ate kiki omwana abadde ki namugamba omwana agiza olumbe lumukubye. Aŋŋamba ate omutwala wa mugenda Mulago. Ne mugamba namugamba nina gye mutwala wano eno bwe wati ne bwe wati nga ndi mumutwaleyo ewaabwe. Naye njala nkubuulire omwana yali addugala jjukira nga omanyi ebyomukyalo omwana abeerawo ng'azannya addugala olumbe olwamukubira nange nnyina nva kulima. Maama nga ngamba booda ng'ogiyimiriza mangu wandisoose n'onaabako ebigere ne mugamba nga nnaaba byaki. Ne mugamba jangu onsitulireko omwana. Nga ngenda bulungi nnyo nga ntuula ku booda nga basitula omwana. Jjukira yakalambadde nga takyeweta. Natuula bulungi ku booda n'akalimiro kange n'ekisikaati kyange mwebadde nnimira n'essere wange n'ekisweta nnyabo kyansibye mu gundi mu kiwato. Nga nninya booda nga banteekako omwana bamuneebasaako ng'omulambo we bagusiba ku ppiki bati nga nti takyegolola. Maama n'ambuuza olaga wa mwana gwe ne mugamba maama sigala awo nzija. Mugamba omwana wange yafudde mutwala waabwe baŋŋambye abeewaabwe bamusindikira olumbe afudde kati kamutwale bamulye. Maama n'angamba mwana si mufu. Ne ngamba owa booda gwe simbula. Owa booda oba yalowooza Andalusi. N'amugamba gwe simbula nga tugenda. Bwe twagenda tuutwo tuvuga nga tugenda wa Sezaala. Kati nze we natuuka wano ewaabwe nayitawo buyisi wano ewaka we twabeeranga nga nzikirira eri ku ssabo lya Sezaala namusangayo ng'asitaamiriza afuuwa mmindi. Bwe yandaba yanneekanga yalaba abantu abajjaawo naye yankubako limu n'amanyaya baasi. Kuba nali nzirugala nga tandabangako mu mbeera etyo. Yakoma kundaba luli nga ntaamye. Alyoka ampe ssente nzire ewaka kati nakomawo bulungi nga mbuuka ku ppiki nga nsitulako mwana wange akalambadde nga mwebasaawo ku ttaka. Sezaala ng'afuluma n'emmindi ye mu kamwa. Antunulako ngamba mukadde nga sisalikako musale. Nga muyita nga mugamba mukulu gundi kusaamuyita na taata. Namugamba mukulu gundi. Nga tugeze singa bali bamuyita Semakula nga oba kale mukulu sozi nga onogamba mukulu sozi n'angamba wangi mukadde. Ne mugamba baŋŋambye gwotta omwana wange. Jjukira oli omukadde yaŋŋamba nti abeewaabwe balabika be bakola ki? Be bamukumira mu byoto abeere bw'atyotera omutwale. Kati nze bwe najja balinganga abaŋŋamba nti Sezaala wo yamutta. Nagamba nti ono ye musamiza alabika yasitamira ddala ku kyoto.
ne mugamba mukulu gundi nti wangi munkadde ne mugamba bangambye ogotta omwana wange ne mugamba kakati muleese wuuno ne mugamba mulaba nga bwakakanyadde atyo nti ne mugamba embeera eyo yakagimalamu essaawa 3 nnamba ne mugamba naye sala amagezi gonna okulaba ng'omwana wange oyo ngadde engulu tukwate ekkubo tuddeyo gye tuva bulijjo gye tubeera gye mwatusuula ne mugamba omwana wange oyo n'akeera ku makya n'afa bangambye gwe omutta ne mugamba naye bw'afanga mufunanga we munsibira nga waziyivu omusajja n'antunuulira ati maaso nanga mukadde ogambye otya ng'ate nze nnyinza okutta omwana wange ne muganze bwe bangambye omwana wange gwe omusindikira olumbe agira alwale paka lwe naamuleeta ne mugamba bwe tutyo bwe tusiiba naye just ndabye kiyitiridde ne mukuleetera wuuyo ne mugamba naye ageza n'afa ne mugamba omwana wange oyo n'amala afa ne mugamba tolaba nti ndi muto nsinga obukulu ne mugamba nja battamu abaluma nga nninga mulalo ne kati nzirawo ne mbijjukira ne ŋŋamba oba nali neekalakaasa nga ani gwe nali ŋŋenda okutta naye nga nange ndi mukutiisatiisa ssebo ndi mukutiisatiisa Senkulumandwa omusajja antunuulira kati olwo ne nazaala wange yawulira akayogaano ng'akkirira oba yali alimaawo mu lusuuku ng'ajjaawe naye yankubako limu n'agamba kiki kino nga nzirugala bitya nnina essere wange najja naŋŋamba yiye maama gundi omwana ate abadde ki gundi Sezaala ng'ali wali ali mu kuwunuuna munnange kati bwe yagira nga Sezaala sebo yeetooloola eyo essabo lye ng'agenda aleeta ebiddo ebidagala ng'abiyenga byali bya kiragala ng'abiyenga mu kagundi mukane oba bakayita kabya ng'abiyenga ng'agenda agamba mukazi we mbw aleeta ejjiiko nga baleeta ejjiiko ng'omwana bagimufumita nkanwa ng'amannyo gabanga ageeyawula nga bamuyiwayo eddagala bwe bamuyiwaayo eddagala omwana nga tasambagala eyali akakanyadde ng'asambagala kuku olwagira nga egundi eddagala nga likuba nga limuyita mu nnyindo omwana nga limuyita mu kamwa ne mu nnyindo nga abanga alisesema kati bwe yagira awo nga atuula omwana ng'atuula bwe yatuula nga atambuza amaaso bw'ati nga ndowooza naye musajja atunga yeebuuze oba ate enoowa agenda okutunula bw'ati nga ndaba kati bwe yandaba nga nzijaawo nga nange ntuulaawo wansi we yali atudde nga mukwatako kati olwagira nga gundi nga Sezaala amuyita erinnya amugamba gundi kono wange nga musajja atu naye kennyini takyabajjukira tabamanyi nabbamanyi amugamba oli waka oli eno nze jjajjaawo ng'okuze n'okukula biki musajja atu ng'ali awo abatunuulira kati olwagira we yagira nga ŋŋamba maama njagala mazzi kati ono kigundi jjajjaawe bwe yawulira agenda amuleetera ekikopo ky'amazzi mwana ng'agwa ku kikopo ky'amazzi akikutula kutu ng'akikuba wali ng'addamu agamba bampe amazzi kutu nga nakyakikuba wali olwagira nga mugamba nga ŋŋamba owa booda nga mugamba nti gira nemugamba kumamu tugende Tereza piki tugende kono yiyi Sezaala nga ŋŋamba mwe mutyo mugenze temumaze na kulya mmere ne mugamba tetwazze ffe kulya tuddayo nga tuddamu nga mwana wange musitula mutuuza ku piki nga nange ngitereerako mukazi watu maama yali asigaddeeyo nga ndowooza alinayo mu kweteekateeka anaabako kalimiro omukazi watu oba alinnye booda ngobeerera ajja alabe ekibadde yali akyali awo ali mu kwesiba naye eggomesi zaagira ajja afune entambula emuleete newa Sezaala yagenda okuwulira piki esibira mu luggya kati mukazi watu yakomawo bamanyi oba nti muntu azze kubika oba omwana afudde kuba embeera gye namutwaliramu yagenda okulaba nga mbuuka ku piki ne mutabani wange yagenze yeegolodde atambula nemugamba omusajja wa booda yamugamba amugamba nti ono kyonna kyalese wa Sezaala waawe kikulu kuba nali nsimbula nga tuli mu kusimbula ono ataddemu omuliro ne ŋŋamba okuba wano nvaawo ne ŋŋamba naye omwana wange n'addamu n'abaako kyaba nebwaga tugenda kubisana nange omusajja wa booda alaga nti agamba wabula olese okibagambye banaabaamu amagezi tebajja mmuddira
nange nga mbeerawo omwana wange teyaddamu kulwala nga nkomawo nkola busente bwange. Mr. Sozi kati obudde buno omwana wange ayina emyaka 13 ya awezezza emyaka 13. Yavaamu omwana omulenzi omulungi. Mwana wange mwagala bulungi nnyo. Waliwo wano stories ezentera okuwulirako bambi abakyala nga bwe bayita mu bingi bakyayiramu abaana. Naye munnange Mukama yampa ekisa. Omwana wange nabonaabona nnyo naye mwagala. Era paka kati yankeeza ku makya ne ngenda n'enkola. Oyita kale mu mbeera embi naye weewanga chance n'owona basisita bange. Nze kati obudde buno wendi just mbadde nasinga kufokasinga nnyo ku kukola. Nga obudde nga sinabuwa relationships. Era obudde buno nina omwana wange oyo ogu omu. Mbadde siddangamu kwewa nnyo budde obwo. Nali siddangamu kwagala kuzaala naye ate obudde buno kati njagala. Era kati kyendiko kyakukola kyakufuna muntu n'ensotolinga naye kati okuzaala njagala. Ne luli nali ndayidde nga ngambye ani nze siriddamu kuzaala nga sikyayagala na kulaba muntu alina lubuto. Era bwe mulaba nga ngamba azunga kino n'akabuto agenda okubonaabonera obwereere. Naye munnange buli wogenda oyitako ebbanga otuuka n'owona. Kati mpulira nange ndaba omuntu omukyala alina kibebi n'ekyegomba naye bannaye no nange bambi nandizaddeyo kukyana awo. Kati obudde buno sijja kunyumya birala bingi nnyo ebyo bya relationships naye era byo saabibeerako nnyo obudde obwo. Sijja kugaa nti nembiwa nnyo obudde biki nabeerawo nga mpulira njagala nkolerera omwana wange muwe obulamu obulungi era kyo nkigezezzaako. Up to now mbeera n'omwana wange ate mwagala. Ate kati obudde buno ekisinga okusesa tewali muntu ku nsi kuno ndowooza asinga kunjagala nga musajja oyo taata wa mwana wange. Gasiya yenna yamukola, azadde abaana, akwanye, buli kimu kyonna buli kimu akikoze. Naye obudde buno teri muntu amusinga kaabira ku ssimu yange naye nzira na wali buli bwankubira n'abeerako byanjegerera mugamba fire. Mukoowolera waawo blood of Jesus. Mpitirawo mwoyo kuba ndabira ddala omuntu ali awo atakyalina kyaŋŋamba. Nze mbeerawo nansesa busesa nga kati ono ebiseera we namwagaliranga yayitanga kuli nga kati ono aŋŋamba ekikubye naakalaba mu nsi muno. Era abeerawo awo kati ate bambi musajja wattu alina essuubi engeri ndowooza gy'alaba mbu nga sifumbirwanga ebyo mbukuddawo mbu oba mwana namuzzaako oba ki kati oba yamanyi nti ndowooza ajja kunjiiya oba tubeeko we tutuuka naye nga sisobola. Siyinza kwoza ate n'ennyanika mu ttaka kuba kati ate era n'okusinziira ku kusomesa kwa Mukulusozi kwabeera atusomesa wano oyo talina kyaŋŋamba naawe. Kati obudde buno ate neeyongera kumugoba ngenda naggula kalifuuwa ono kattannyenje. Obudde buno ayaayaana okundabako kubanga simuwanga na chance kuddangamu kundaba. Olaba mbamma mwana nti ate nze. Naye nga bakyala bannange omwana wo togaananga mulabiriranga, togaananga mwagala. Mwana omwagala tuyita mu bingi naye omwana aba tabimanyiiko bambi. Oba tolina mubonyaabonyeza mu nsonga zo. Ebyo Mukulusozi. Yo baba sitole ebadde mpanvu nzibu mukulu munnange naye munansonyiwa. Mbadde mpulira njagala nnyumye neeyabye. Bintu binve ku mutima ebisinga. Mwebale nnyo mikwano, mwebale kumpulirizaako. Nabagamba nti eriyo abantu nga ba superhero ono superwoman. Kyesijja kwerabira kyenyala ntandikireko kyekyokubanga 13 years down the road bwe baamuzaalamu omwana asooka n'alaba nga ensobi zaali nnyingi, red flags nga nnyingi, n'asooka atuula olukiiko olw'abantu babiri ye ne nnabaana ye ne bakola resolution ne bafulumya ekiteeso
nti tusibe n'abaana obutaddamu kuzaala paka nga tuli ready 13 years down the road ekyo si kyangu era njala kutegeeza nti Katonda bw'akuyamba n'otuuka ku busobozi bw'ekyo nakugamba ng'ogenda mu relationship ey'okubiri tunuulira nnyo relationship esooka ebadde etya ekyo sister tukkirize atukubye akavulu ku kyo era nzikiriza nti tukyetaaga ne bannyinaffe oba baganda baffe abaana ab'obuwala abalala ekintu kino tukyetaaga nabagamba nti omuntu akozeseddwa oba omuntu gwe bakozesezza ensobi omundi ogusooka ye muntu asinga okuba omwangu okozesa ensobi eyo sister kino yakibuuka n'olwekyo nsaba n'omulala kikoppe tunulira relationship esooka bw'etambula oba bw'etambudde relationship ey'okubiri wandyagadde ejjeddi lwaki ejja mangu lwaki erwawo egenda kukola njawulo ky'osuubira ki mu relationship ey'okubiri ebyo bye bituyamba okwewala ebizibu bye tubaddemu nzikiriza nti ekisista akiwonye newankubadde yagenda mu laavu n'omuyindi kakati okimanye nti abakuzaala mu muyindi yali avudde mu kalaayi n'agwa mu kyoto mwennyini ozaalemu muyindi yamukozesanga pain killer tetujja munenyeza ekyo kuba yatandise agamba tayagala mujajinga naye ate yali yakisalawo nti ekyokuzaala sister ekyo kyekisinga okubeera ekikulu mu relationship kiraga nti omuntu oyo newankubadde kibadde expensive nti ayigidde ku nsobi ze ne bwe yayiga ate yayigira ddala kati ekyo kyensinga okukwagaliza mwannyinaze ekyokubiri kiri kwa upbringing olwaleero tuwuliriza maama nazaala nga tabadde maama mulungi n'akatono not at all ekyo kyetaaga okuyiga gwogenda kubeera maama atya wandyagadde kubeera maama atya eri muwalawo eri bakaabaana eri bakyala bakaabaana bo ate n'eri bakoddomi bo oyagala kubeera maama ki ekyo nakyo kisigala nga kyakusoomooza ekirala kyansonga nnyo okutunulira famire ze tuyingiramu famire eyo be basamize essabo liri wali kiki kyetusuubira ennyo famire ono ye mami's boy kiki kyetusuubira ennyo mukama bw'akuwa ekisa n'otegeera nti mami's boy ono yakwana then omanya bw'olina okikwasaganya ng'oyo mami's boy n'olwekyo okwongera okwetegereza famire ze olaba ogenda mu famire gye weetegereza ng'olaba eri kiriya n'osanga amanyanga olwo gye walabirawo ng'olwedde teri kiriya kyengezaako okutegeeza kyekino olaba akuvuga bubi ng'alina driving permit kitegeeza ayitako mu driving school bw'aba akuvuga bubi agenda akutomeza bifunvu ng'olwogamba nti kakati abalungi okwesiga banvuge yoyo atalina driving permit oba ogezaako okuntegeera so nti olaba ono gwonoonyerezaako n'ozuula ng'ali worth ozuula nga waliwo ateera ebirumira olwo gw'otanoonyerezaako kikwetaagisa okufumiitiriza ennyo ku kyenjogedde okugyamu amakulu gaakyo njagala okwebaza sister ogabana naffe love story yo you have a love story and you wish to share it with the world kiba kirungi nnyo kinyuma by the way kinyuma abasinga baŋŋamba nti ekisooka kyenyumirwa is reading the comments bulijjo tubeera netutulaba stories z'abalala ne tusoma posts nga they about the poster and the what naye bwe nsoma nga it's my story nzikiriza ne ŋŋamba nti newankubadde nabiyitamu ne birina omulala gwe bikoledde amakulu birina omulala abiyigiddeko ekyo kyokka kikoli ne kimuwa emirembe era n'awulira ng'asumuluddwa from there nsaba mukama akuwa ekisa tusinkane mu kuyiga okwenkya mu shows zaffe eza bulijjo njala kwebaza kubanga oli kitundu ku family eno ate subscribing consider subscribing for you who already subscribed thank you so much and we promise you okukakasa nti tuleeta ebintu ebisinga okubeera ebirungi ebikugattako ku bulamu bwo nga binyuma nga bikuyigiriza nga bikugattako negattaako mu kusaba okwaleero it's been long nga so zitali ku kamera bibadde bingi we have a 21 days challenge jenzikiza nti egenda kuggwa waliwo ebirala obuweereza bulala bwe tukola kati obudde bwaffe nga tebutukwataganya nasozi nga mbeera awo and if you obadde observant bulungi if you watch the last videos those last shows netetenkanya biki tusisinkana budde bwa kiro and bingi naye ekyo nakyo kijja kuggwa probably next week we will be back to normal katusabe Katonda affe omulungi twagala okwebaza kubanga otwagala bannange sister ono olugendo lwanyumizza lunene naye ekyewuunyisa nti abantu abalabikanga betutagasa
bawunzika batunoonya ng'ate balaga nti ba mugaso. Agamba nti bw'aba ayogera ne Gaaya oli ng'agezaako okumuzza mu byayita ng'amugamba fire. Tukkiriza nti Katonda ffe totwagaliza kubeera n'abantu babi. Abantu bonna abalabika nga tebagenda kututwala mu maaso tetujja kukozesa kigambo fire, ne tujja kukozesa ekigambo eky'ekisa kye ekikola, ekisa kyo ekitwagaliza ebirungi okugobera wala abantu bwe batyo mu ngeri zo, mu ngeri y'obwa Katonda. Twagala okutusisinkanya abantu abo naye sooka otuteeketeeke tubeere abantu abasisinkanika. Twagala abantu abalungi nga tetuli balungi, twagala abantu abatufaako nga tetufaayo, twagala abantu abeesigwa nga tetuli beesigwa, twagala abakakkamu ffe tuli babbogo, twagala ab'obuvunaanyizibwa ffe tuli nagalaale, bannakijangajja, bannamagwatala, tuli bwe tutyo. Sooka okolemu ffe omulimu otusinkanye abantu abatugwanira. Nsabira sister oyo ayina obuzibu bwa relationship. Teriyo relationship ejja kubeera nnyangu, ekyo tekiriiyo, naye tuwa amaanyi okuzikwasaganya kubanga n'obulamu obwangu mu nsi tebuliiyo. Oli ebiruubirwa bye byali byagenda ku kyeyo, bwe yamala otuuka ku kyeyo naye afunirayo disappointments, naye afunirayo ebimusoomooza. Ne yali single yali alina challenges mu bwa single, bwe yayingira mu bufumbo n'asanga challenges. Tuyigirize okusisinkana abantu bwe tunaasobola okubeeragana, bwe tunaasobola okugumiikiriziganya, bwe tunaasobola okusonyiwagana, bwe tunaasobola okuwaŋŋana ebitiibwa. Okwo kwe kusaba kwange nga nkusabira sister oyo, nga nkwesabira oyongere okutunyweza ne Rebecca n'abaana baffe, otufuule abantu ab'ekyokulabirako, tuleme kubeera nga twogera byogere nga tebitulabika. Bwe binaatulabika tujja gamba nti erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Tusisinkanye olunaku olw'enkya nate mu kuyiga okulala mu bulungi obw'ekisa kya Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabye, and we all say Amen.